Uganda lyelimu ku mawanga ku lukalu lwa Afrika agetanira ennyo eby'obusuubuzi okuva mu ggwanga lya China. Amaduuka mangi ensangi zino agafumbekeddemu ebyamaguzi nga biva mu ggwanga lya China. Bangi ku bannayuganda abagenda e China babadde bafunira viza zaabwe okuva ku kitebe kya China okumala kati akabanga wabula nga baddewo omujjuzo era nga atakeera takolebwako. Okutereeza ensonga zino eggwanga lya China litaddewo ekifo bannayuganda obayinza okufunira viza mu bwangu. It is the entity in trust, and actually that's the only entity entrusted by the embassy to provide services related to Chinese ordinary visas and consular legalization applications. Okugonza kwe kuba nti kati balina ekifo ekigazi okukendeeza ku mujjuzo ogubadde gubeera ku embassy, lines ez'empanvu okulinda ekiseera ekiwambuko. Kati tulina ekifo ekigazi bwe basobola okujja n'essaawa tuzongeddeko okuba nti tukola okuva ssaawa 3 paka ssaawa 10 okusinziira ku kyoba oleese, either submittinga visa oba okupikinga passport yo. Okusinziira ku ggwanga lya China, bannayuganda 12,000 bagendayo buli mwaka nga basinga basuubuzi. Some of them may have got the multiple entry visas. So they may go to China according to their own needs. So we will see the actual number of visitors may be larger than this number of applicants. And in the future, we will see more people. We are very confident about that. Kitegerekese nti ekifo kino kyakuyambako okukendeeza ababadde beefudde bakayungirizi mu kufunira abantu viza ezibasobozesa okugenda e China. Abantu bayitira mu agents ate osanga olumu nga aba agents babakyaginga ssente nnyingi, oluusi bagamba ebintu ebitaliiyo, naye kati bano kye bakoze bagamba leka ofiisi eno tugiggulewo wali so that ebeere ng'eyamba bannayuganda. Ekibiina ekitaba abasuubuzi KACITA kyaniriza enteekateeka eno. Kubanga twali tusabye embassy ya China okwongeranga n'okuwanga ebbaluwa zaffe oba recommendation zaffe ekitiibwa nti kyanguyise mangu okumanya nti ono musuubuzi omutuufu agwanidde okugenda okusuubula. Kati nga bano abaagendanga e China nga beerimbika okuba abasuubuzi nga si basuubuzi, abo tuba tubajjeemu. Thaddeus Musoke, ssentebe wa KACITA, agamba nti ensi endala zandigoberedde ekikoleddwa China. Amenga Japaani, tugambe Bungereza, ensi ezo zikyakalubya nnyo visa, Canada, America. Ate kati nga abantu baagala nnyo okusuubula. Nze kyensuubira nti singa bagonzaamu emikutu gy'oyitamu okufuna visa, kijja kutwanguyira nnyo bannayuganda okugendangayo ate nga tusuubula. Ekifo kino ekigguddwawo kisangibwa ku luguudo lwa Yusuf Lule wano mu Kampala. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.